oba electoral commission yabadde eraga ki oba yabadde eraga ki. Gavumenti erina okumanya nti waliwo ebisooka ebiddako n'ebisembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Njagala okubeebaza yonna gye musinzira okuba nga ate mundaba. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke ni mutabani wa mubuulizi. Tata wange oyo mwagala nnyo ne maama wange. Mbabuuzaako abantu bange ab'e Nakaseke gye musinzira okuba nga mutulaba. Nammwe abawaayo akadde ne muteekako ne kadata kammwe akanusu 10 oba 12 ne mulaba Nakawooya ne mulaba Jamal. Oba ne mulaba kali Yesuubula kyamaani wammwe. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndowooza ekiyinza okuba nti mbasiima nange mu maaso kunteekamu bwesigwa ne mugamba nti leka tumutume ddi mwatuweereze. Kisinga ekyo obukulu. Webale nnyo webalire ddala. Honorable Nakawooya Esther Mama Nakaseke gwe ndi naye olunaku olwaleero. Nsaba obuuze ku batulaba nyabo. Mbadde nkyajjakaawo baleme kuntawaanya. Bwebala ntawaanyiza nneme kuwulira. Abatulaba abalungi njagala kubeebazaako bonna gye musinzire okutulaba. Mwebale kupisaawo kadde nga Big Bro Jamal bw'ategeezezza. Akadde kadata ne mutulaba ne mutugoberera. Ate omuntu ne bulaba ne bugwayo. Nze Nakawooya Esther Mama Nakaseke omubaka ow'ensonga ate era patron wa Esther Nakawooya Foundation. Enough. No nyingiza ddi mu Esther Nakawooya Foundation. Banga letukolaganye telinawera. Ebanga liweze tugenda kukola enteekateeka omukulu ono tumuyingize mu Esther Nakawooya Foundation mu butongole. Tuteekako ettaffaali nange. Ettaffaali ojjateekako ly'amaanyi era kyokola tekirina buzibu na kuyingiza. Ate nange era nkusika emitwalo mu kali Yesuubula Foundation. Wanga gyeri. Webale nnyo webalire ddala. Bingi ebibeera mu ggwanga naye nga tuba tuyisaamu mpola mpola ne mwanyinaze ebintu tubikoonako ebyenjawulo kubanga weekly tubeera naye. That is for the week tubeera naye at least natufuneko essaawa ng'emu ne tunyumyamuko ebintu ebyenjawulo naddala nga bigatta ku ggwanga lyaffe oba ku ggwanga lyaffe Uganda nti ebibeerayo gwe byowulira oba bye bakugamba oba byolaba ebigenda mu maaso. Mostly current affairs. Honorable of course njagala okuyozaayoza baffe Cuucu Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emyaka 30 nga aramula Namulondo era nga okuva we yagigendako kosa asanze okusomozebwa okwenjawulo naye waliwo obubaka bwe yalese bwe yatuwadde nga Bannayuganda n'Abaganda okusingira ddala n'agamba nti baagala Buganda nti mwebale era twagala nnyo Buganda naye tuve mu kubongoota waliwo abatajagala. So kye twakikutte nnyo nga ffe bazzukulu ba Buganda era nkakasa nti message gye yawelese Omutanda yabadde nkulu nnyo eri naddala abavubuka. Twagifunyemu nnyo ffe bazzukulu be kubanga guno mulembe gwe gwaffe. Bw'otakwata kintu kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebiseera ebisinga obeera onyoomye. Kati ekyo tukiteekera ddala mu bwongo nti tuve mu kubongoota abavubuka tuve mu kubongoota tugoberere nnyo ebintu bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Waliwo abataagala Buganda. Kale ekyo tukiveeko naye nga oba oliawo ne Honorable alina bwe yalaba ebintu bye mu lubiri kulikayo kubanga ffe twaliyo nga tukwata bukwasi mawulire. Twakiikayo nalaba ababaka bangi aba naddala okuva mu Greater Luweero. Nalaba Honorable Alan, nalaba Honorable Dennis, nalaba Honorable omukyalo ono omukyalo ono omukyalo ono wali naye by the way is it Wemityana waawo we Masaka Honorable Nakakande. Waliwo ababaka ba Buganda bangi baaliwo abasinga. Mwami Muwanga Kifunde. Okay.
ndozoze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okumalako emyaka 3 nga yeekomamembe y'abajjajjaabe gunda omutteredda Ibn Sserume Lwamuso omanyi Ssaabasajja tukoze bulungi emyaka lwamu tetunagyoza naye turaesiza bingi okunyulira ensonga z'ebyobulamu tutteko atumbudde ebyemizannyo okuyita mu mipiira egy'ebika okuyita mu mipiira egy'amasaza atumbudde ebyenjigiriza okuyita mu masomero ag'enjawulo agaliwo aga secondary n'aga primary ag'obwakabaka ate era Ssaabasajja Kabaka okugamba nti atumbudde ebyobulamu myaka tegera kuladde bwannalubiri olwamusomero lwadde bwannalubiri abantu bangi babeerangawo nga alina obulwadde naye nga tamanyi nti obulwadde obuyitibwa basikusoola kubanga baalinga tebalina mawulire ne bwe yagala abantu bafuna amawulire ate era ne sente ezimu zayambako kale abaali balina obulwadde obwo naye nga tebeesobola ayagala kwebaza omukanda olwanyisa nnyo ekirwadde ky'okukenya mu bakyala kiyite fistula Ssaabasajja Kabaka kisebo twasiima nnyo taata abakyala bangi baatunda batandika okufuna treatment olw'okubanga wabazibira amaaso babeeranga n'obulwadde nga tebalina information okukwatako nga tebamanyi bugatuka tebamanyi buwona butya naye twagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati fistula akenderedde ddala mu bakyala ate n'abamulina nabo balwana okwejjanjaba kuba kati bamanyi bejjanjaba batya malwaliro ki gye bakola ki gye bagenda n'ekiriwo kati Ssaabasajja Kabaka alwanyisa akawuka ka mukenenya era juzi twali mu lubiri nga tudduka emisinde omulamwa gwali gwakumalirawo ddala oba okukendeereza ddala ekirwadde kya mukenenya n'ensaasaana y'akawuka ako mu bantu baffe aba Buganda ne Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu so njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku nsonga y'obulamu omululu agukutte ate era ye ambasada wa UN mu kulwanyisa obulwadde obwo bwa mukenenya so omuntu tudda ku byobulamu Ssaabasajja Kabaka tumusiimanye naye ate era nzikiriza nzire wano tubire abantu ba Ssaabasajja Kabaka omulanga n'okusingira ddala abavubuka abali mu age bracket myaka 15 myaka 4 bwe tutyo age bracket yaffe twekuume nnyo akawuka ka mukenenya Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda alina enjogera gy'agamba nti mukenenya akukwata okanudde amaaso bw'oti obeera olaba kitegeeza nti osobola okumwewala n'otamufuna mukenenya talinga ndwadde endala nti zijja kukugwako buguka ngeze kansa bajja kuzuulamu kansa gw'omunoonya naye mukenenya gw'omunoonya bavubuka bannange bakyala bannange tetunoonya mukenenya twekuume tubeezewo obulamu kiba kizibu mwami Jamal okumira eddagala leero n'enkya neruli nga tomanyi giri ogenda kukoma kumira ddagala just wano bakuteekako ku treatment katono weeks 2 n'owulira nga eddagala likutamye naye ate eddagala erya bulamu bwo bwonna so si kyangu nnyo olwekyo twekuume okusingira ddala abavubuka abali mu myaka egyo egikyasoma abakava ku university abali ku university ate mmwe mulina okwekuuma ennyo kubanga muzadde we bw'akizuula nti omwana wange yafunye akawuka ka mukenenya abazadde kibalisa bubi kibaviirako n'okufa amangu so twekuume nnyo ddala abavubuka twekuume nnyo era nga mmaliriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatugambye obutabongoota nga bw'oyogedde naye nze ensonga yange gye ngenda osimbako nnyo essira yatukubiriza obuteetundako ttaka osanga omuntu n'atunda ettaka n'ajja agule boodabooda mu kibuga boodabooda sijja gamba nti mulimu mubi naye boodabooda gifune nga totunze tutunze ettaka baako kyokola boodabooda oba gyoyagala gigule naye ettaka teekako emmwanyi ettaka teekako ebitooke ettaka teekako kasooli okitegeera mukyo Ssaabasajja atukubiriza kukola nnyo twongere okukola obulangira bw'omunaku kwekolera naye nga buli olina akataka oba katono katya making sure okakuma butiiriiko katunda kakulaakulanye tubeere nga ate tusobola okwekulaakulanya abagula ettaka ennaku zino mu Buganda bangi era n'ettaka lirinnye nnyo ebbeeyi naye si ku lwa bulungi balina ebigendererwa byabwe so ekintu ky'okutunda ettaka naddala ffe Abaganda abawano mu Buganda tukyewalire ddala tukyewale ettaka lyaffe tulikuume ettaka lyaffe bajjajjaffe singa tebaakuuma ttaka tetulina kye twandisanzeewo ttaka tulikuume era nga mmaliriza mwami Jamal ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka tutandika butandisi myaka 3 Obwakabaka butandika butandisi Ssaabasajja yagamba nti
Yesu we yaweza emyaka 3 lwe yatandika naffe tutandika buki butandise mubongoota tukole nnyo. Tuyanza tuyanzenge okuva wa Honorable Nakawooya Esther era nga ensonga gy'abaddeko badde ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okuba nti twakava emyaka 30 yakagaweza ng'alamula Entebbe oba ng'alamula ng'ali ku Namulondo. So kitegeeza nti tukyali kubanga ebbanga siddene nnyo ennaku ziringa 2-3 nga twakavaayo. By the way ayina akantu akalala kasobola kulekayo. Omanyi Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagutukwasa ffe ng'abavubuka omulembe omutebi gwaffe bavubuka naye ekyansanyusiza yazzeemu n'akiggumiza nti ffe abavubuka ffe essuubi ly'Obwakabaka bwa Buganda. Kitegeeza yayongedde okugutukwasa omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Ffe essuubi ly'Obwakabaka tulina okukola ebitusuubirwamu, tulina okukola ebizimba Obwakabaka, tulina okukola ebizimba eggwanga lyaffe. Honorable Nakawooya Esther, webale nnyo webalire ddala. Genda mu comment section lekayo obubaka mubuuze ky'oyagala omubuuza. Nkimanyi tutambula butambuzi mpola mpola. Oli awo gwe nawe ng'oli mupya subscribinga channel yaffe tutandika ntandike kati toweewuunya nnyo n'ogamba naye nga mubaka ajja beerangako buli wiiki muyina bye twogerako si lwakuba nti we Nakaseke oba bye Nakaseke byokka twogera ku bintu bya ggwanga. That's why bwazze asoose ku kintu kya Buganda. Ffenna tuli mu ssanyu ate tweyongera okusaba omutonzi ayongera okukuuma baffe ayongera omuwangaaliza ku Namulondo eyo ate oba oli awo tusobola okwongera okufuna ebirungi ngaffe abavubuka nga bwe tukula n'abaana bwe tunaazaala n'abazzukulu. Webale nnyo webali ddala. Honorable Nakawooya nga tuvuddeyoko katono eyo tugenda kukoona ku ensonga ya parliament, not parliament, electoral commission. Electoral commission yaleese yakubye roadmap, yaleese roadmap 2026 era neteekawo ssente obuwumbi bwa ssente 1,300. As in nabadde nsoma ekiwandiiko ekyo n'entumbya ku ssente roadmap 1,300. Wale buwumbi busiriivu 1,300. Amazima ga Katonda mu ggulu. Nembuuza nyina gwe nabadde naye awo neŋŋamba naye kati Uganda we tulaga wewa olwaleero ekyandeetedde ekyo era njagala otangaze bannayuganda nti akalulu ak'okulonda abavubuka n'abakyala tetwakalonda. Ensonga eyaliwo gavumenti yalina ssente. Akalulu bassente b'ebyalo tetwakalonda. Ensonga gye bawa bannayuganda tewaaliwo ssente. Olwaleero obusiriivu bwa ssente bwe bujja nga bakubye roadmap nga tusobola n'okuggyako kale kasiriivu kamu ne tumanya nti kale kateeseteesa abavubuka oba kateeseteesa abakyala ku buli kyalo kale oba 3 oba 5 nti kale bugenda kukola ku ssente b'amagombolola kuba kisooka si bya bokisi no basente b'ebyalo si bya bokisi bya mugongo si bya kyekimu n'abakyala kyekimu n'abavubuka. Uganda eraga wakati nnyo kanveko mulango bwa bakama bange. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.
Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 Coffee, Chemex Coffee, Aeropress Coffee, Siphon Coffee, Cold Brew Drip Tower Coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Barista Coffee, fuel for ddala. Nze Jamal ow'Nakaseke andi ne Honorable Nakawooya goberera abantu abo basobola okuyamba mu bintu ebyenjawulo. Bwe oyagala olanga naffe jangu era tujja kulanga tuteesa. Honorable Nakawooya we twagende mu mulango nabadde nkutangazzaamu nti Electoral Commission yakubye road map nga munnabyabufuzi omutunuulizi w'ensonga mu ggwanga. Kino kitutwala wa basente bebeero si wano zaabula. Olwaleero tuvuddeyo ettabi erimu ne ligamba nti obuwumbi 1000 obusiriivu 103 bwetaagibwa. Wa we tulaga sente bwe ziba zaabulizeyo si wano ziri tunaaziraba. Era tewabeerewo possibility y'okuba nti tusobola okutuuka we tutuuse mu maaso. Tetugenda kulonda sente zikyabuze. Kubezo nazo teziriwo zeetaage baba wadde road map engeri ebyetaagisa. Omanyi waliwo enjogera egamba nti Uganda olimwa. Olimwa. Ate nadde ntunulira ensonga eno negamba nti obutiko bukonye nti ate mulonda ebijanjaalo. Muli kunku. Obutiko we bukonera kino tolina nkuzi bufumba. N'amanda balayika mabisi. Kana ate mulonda ebijanjaalo ebikalu. Tubifumbye eki. Si bibisi. Onyeenya omutwe n'osaasira eggwanga yaffe Uganda naye ate ne weeyongera okuliteeka mu mikono gya Katonda. Kubanga tubadde mu sikando yamuteekebwa okulonda tetujja kuteekawo mulina ssente temulina ssente nga twogera kulonda kwa ssente ba LC1 ne basente ba LC2 n'obukiiko bw'ebyalo. Gavumenti egamba teyina bilioni 5.9 zokka. Bilioni 5.9 zokka ez'okuteekateeka okulonda kwa basente ba LC1. Gavumenti egamba tezirina naye nga yakimanya nti ejja kutegeka okulonda okwo emyaka 5 ewa mabega naye tugamba teyina. Ssaawa eno okuyita mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga za local government, gavumenti ez'ebitundu Mwami Rafael Magezi bakavaayo ne bakola ennongo baagala kukola nnongosereza. In fact parliament enayisa nnongosereza ezo baagala kukola nnongosereza mu tteeka lya Local Government Act nti bongezeeyo emyezi 6 babeere mu ofiisi naye nga waliwo mu tteeka. Ne parliament enakiyisa naye nga lwaki nti nno lwaki bongezayo ebbanga eryo tewali ssente tekinnaba na kuyita ate ovaayo tugamba nti ate nfulumiza road map ya 2026. Mwami Jamayo n'abatulaba literally abaka wa parliament ba president ne ba councillors bonna ba office bearers abali elected bakabeera mu office emyaka nze nabaze 2 myaka 2 gyokka bakyabula emyaka egi 3. Oba otegeeza ki bw'ovaayo ne road map ya 2026 bwakyabulayo emyaka 3 miramba. Electoral Commission ki kyotegeeza nga tebana bakulemererwa kutegeka kulonda kwa LC1 ne LC2 wano juzi basooka tegeka kulonda kwa abakyala ojjukira obukiiko bw'abakyala ne babutegeka n'abavubuka ne babutegeka wabulayo bbanga tono wiki singa 2 okulonda kubeewo nti ate tetulina ssente. Electoral Commission yennyini era okulonda okwo ne kuyimirira ne kuva mu bantu tewali yaddamu nakukwogerako okwo ne kuyita. Tuwadde tuli awo abaliko mu bavubuka saategeera bali abaliko baliko oba ebyalo biri awo tebirina basente be babavubuka n'abakyala n'obukiiko bw'ebyalo kati we bali naye tebali mu mateeka. Kati kiri awo naye balinga abatakijjukira naye kati kiringa kye baaleka awo okitegeera. So kati tubadde tukyali awo nga obukiiko bw'abakyala n'abavubuka twabwerabira ebisanja by'abasentebe LC1 LC2 ebigwako
basente babawerera ddala emitwalo 8,100 okwetooloola eggwanga bali mu ofiisi mu benyi mw'amateeka ekiseera kyaggwako otugambe tolina ssente oba otegeeza ki bw'ovaayo essaawa eno n'ogamba nti ate roadmap y'okulonda 2026 yeeno oleeta ebibuuzo bingi mu mitwe gyaffe oleeta ebibuuzo bingi mu mitwe gy'abannayuganda n'ogamba nti ekyamazima kye mutugamba nti tewali ssente z'aba LC1 kituufu oba kutuguddiisa nali wano ne ŋŋamba batulaba nti gavumenti ya President Museveni bw'eba erina interest mu kintu ssente zirabika era zibaawo so kiri ekya LC1 wa ssentebe nze nga nze Nakawooya Esther mama Nakaseke omubaka ow'ensonga nakonkuludinga nti gavumenti terina interest mu kuteekawo okulonda kw'abassentebe ba LC1 ensonga lwaki tugamba nti tewali ssente kubanga wagamba nti tewali ssente naye nga ssente eziyuzaayoza ebibiina zo ziteekamu obadde olaba FDC embeera mweri ssente muzijja mu State House ate nga President Museveni n'abantu abali mu gavumenti ye be bateeka omusimbi omungi okuseketerera ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okugwa n'okusaanirawo ddala bw'ongamba tolina ssente ziteeka LC naye nga ssente ezisaanya ebibiina zo ziina bw'ongamba tolina ssente ziteekeka kulunda kwa LC naye nga Kangeze Kyagulanyi alina waali alina waayita ebimotoka bizitanka zonna zivaayo embeera yonna neeba yabunkenke nnyo nga buli kyakulwanyisa mukitaddewo gamba mulwanyisa Bin Laden ssente ezo zo zibaawo naye ezitegeka okulonda zo zakola zabula kati beekubye bagita ki okwekuba omusumaali mu kigere okugamba nti tulina ssente za LC1 ate n'ovayo ne roadmap ya 2026 kiza ssente weeziri kali akalumu kalinamu interest aka 2026 naye kana k'abasentebe temukalinamu interest naye literally abasentebe ba LC1 bebatambulirwako ensonga zonna mu kulowooza kuba mu ndaba y'ebintu tolaba nti nno oba oliawo nga waliwo we batagetinze ng'eggwanga eggwanika ly'eggwanga okujja essente ezo ziyingire muno Uganda esigale n'ebbanja libanjibwa lwaki tebaatagetinga awo we batagetinze okujja ssente z'okulonda kwa 2026 lwaki tebaatagetingawo ne bajjawo biliyoni 5.9 ez'okulonda kw'abasente kuliko ababaka ba parliament ne kuno kw'abasente ba LC1 president ensonga emutuukawo nga teyisa wa LC1 bugenda mu land commissions ensonga z'ettaka zituuka mu land commission zituuka mu kooti nga teziyisa wa LC1 bw'ongamba nti kuno kulonda kunene nnyo n'okwaba LC kunene batandikirwako ensonga emirimu egisinga gyonna ku byalo gitambulira ku bo president ensonga tejja mutuukawo nga teyise wa LC1 bw'ogenda mu kooti olina emisango olina okuba n'ebbaluwa ya LC1 olina ensonga z'ettaka oddayo ku LC1 akutereka omukono abantu be bagoba ku mataka bayitamu ba LC1 either ne batunda abantu baabwe oba ne bababbulula ne batatunda bantu baabwe ebyensonga z'ettaka zisuse nnyo mu ggwanga ennaku zino osanga omusajja ava mu State House ayina emmundu nze ndi nva from above era ngenda bagoba lino ettaka lyange n'agoba abantu ababaddeko ku bibanja byabwe emyaka n'emyaka naye ng'oba oli awo amaze kuyita mu ssentebe n'amuliisa naye ng'ekyamazima teyandigobye bantu bano kubanga babaddewo ebbanga era okubanga ye aguze buguzi afuuse nannyini ttaka wakaseera wa mwaka gumu wa myezi 6 najja n'agoba abantu ababaddeko ebbanga naye ng'etteeka ly'ettaka ligamba ow'ekibanja alina kuwa busulu nannyini ttaka ne bannannyini ttaka b'ennaku zino kati baafuuse ekizibu tebakyateesa beekubana n'abagagga beekubana ne bassentebe kati ate ng'ongamba nti ssentebe okulonda kwaba pulezidenti kwababaka ba paalamenti kwa local government bano bassentebe LC5 ne bakansala kukulu nnyo kusinga kwaba ssentebe LC1 era roadmap kogifulumye nga wabulayo ne myaka 3 twetereze Big Brother Uganda tewerabye banafa ba Ham Connect Uganda bakugamba nti genda yo bakufunye passport ne visa mu nsi gy'oyagala okugenda bakuyambako okufuna passport era bakuyambako okufuna national ID bakuyambako okufuna permit bakuyambako okufuna ebiwandiiko ebyenjawulo singa obeera tosobola bakugaidinga n'obifuna genda yo basangibwa ku FB Tower Building ewabbakulinga wakava ku house so nga ate aba Bone Barista bano bakuyigiriza okufumba bucaayi obw'enjawulo naddala bukacaayi akaamata n'akakaawaako osobola okubeera nga ate kuba kanjawulomu era bakatunda bbeeyi genda okayige myezi 3 oba omaze okufuna certificate kitegeeza gwe omwana ayagala okugenda ebweru genda Bone Barista bw'ove wa Ham
bw'oba bo ne barista ng'ogende wa hamu nga basobola okubeera nga ate bakuyigiriza bulungi nnyo kubanga bonna bali ku FB Tower Building ewa Bakuli. Bannaffe aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management bakafulu mu kutendeka abaana n'ofuna certificate ne diploma mu bintu eby'emikono wonna. Jjukira nti president wa skilling mu Africa Kasibante Robert era ng'ono ye director wa Victoria School of Beauty and Hospitality Management. So gendayo asobola okubeera nga ate ebintu abikwasaganya bulungi nnyo. Teweerabira bannaffe aba Soneyes Carpet World basangibwa Katwe okulinaana diary ennene era nga batunudde mu kkubo eriva mu Lubiri. Genda bw'ogula kapeti bakuwa ka kapeti ka domaati ka bwereere. Domaati zaabwe za $20 kitegeeza kutta $20 n'agakuteekamu. Genda mu Soneyes Carpet World. Nammwe abalina obusaawe buno busambibwamu omupiira ekiro yalese kapeti kati nategeezeddwako director nti alina kapeti zino ennene entonotono. Oyagala dduuka lyo libeere nga lya green, oyagala waka wabe wa green, genda mu Soneyes Carpet World abasangibwa Katwe, enamba y'essimu kweri okwo. Ate nga bannaffe aba Cab Motors batunda motoka, bannaffe aba Atin Motors batunda motoka. Big and Bigger Vocational Institute basomesa bya mikono, kutunga byalaani, saluuni, kubajja, kuzimba, makanika. Jangu mu Big and Bigger Vocational Institute so nga tukusomesa n'amawulire, okuyiga amawulire n'okuyiga engeri gy'oyinza okubanga okola interview. Ne tusomesa ne film, twataddewo branch ya film kubanga oyagala okuzannya film. Jangu mu Big and Bigger Vocational Institute. Tuli Kasubi we tusangibwa ate Nakaseke tulinayo branch pozi n'embalala. Honorable Nakawooya njagala omalirize ku nsonga ya Electoral Commission. Olw'okuba nti tetwalonda bukiiko bw'abavubuka, tetwalonda bukiiko bw'abakyala, bassentebe bali mu kukola nnongoosereza mu Parliament okubeera nga babongerayo emyezi 6 officially babe nga bali mu mateeka. Naye kati sawa zino tetulina bassentebe ba byalo. Wabula mukulu bwe baavuddeyo ne bakola road map yokuba nti 2026 n'akasente akeetaagibwa. Ndowooza badde balaga bannayuganda sente zeetaagibwa. Babadde balaga ki? Waliwo ebisooka, waliwo ebiddako n'ebisembayo. Obubaka bwo eri abantu bano nga tumaliriza. Nze njagala kusaba ate wamu n'otegeeza gavumenti nti tukulembeze ebintu ebikulembera. Ebisembayo tubisembyeyo. Ate era njagala kugitegeeza nti ennongoosereza zigenda kukolebwa mu Local Government Act okwongezaayo ebbanga ly'abasentebe babeere mu ofiisi mu mateeka. Njagala bategeeza nti n'egyo emyezi 6 gijja kuggwako. Ate era mutandika okutugamba nga watali ssente. N'olwekyo mwetegeke, muteeketeeke okulonda kw'abasentebe ba LC1 abantu bano babeere mu ofiisi nga balondeddwa abantu, nga baliwo okumaanyiga abantu. Kubanga muyinza olowooza emyezi 6 kinene nnyo naye gijja kuggwako, tubatunuulire tuwulire kye mutugamba nga tewali kye mukola nga tewali kye mutugamba. Ebya roadmap ya 2026 ebyo byo bannaye ndabanga okusaagamu. Ebyo ebintu ebisinga okusembayo, waliwo ebintu ebirima bannayuganda okusinga zi roadmap. Okitegeera gavumenti erina okonsentratinga ku nsonga enkulu ezisooka ezirima bannayuganda okusinga okuleeta ebiseera ebyandisembyeyo ate n'ebisoosa. Nze Esther Nakawooya njagala kubakubiriza kukola nnyo. Obulangira bw'omunaku kwekolera ate keweerimidde kakirambegeraako. Mukole tulwane nnyo twejje mu nnyanga y'obwavu. Nze Esther Nakawooya, Mama Nakaseke, omubaka ow'ensonga ate era patron owa Esther Nakawooya Foundation. Enough. Okay, tweyanzenge Mama Nakaseke. Nange njagala okusiibulira wano eno. Webale nnyo, webalire ddala. Omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ekiwuka kya siriimu tukyekuume ng'abavubuka. Abantu bange ab'e Nakaseke mbaagala nnyo, mbabuuzangako buli kaseera yonna gye musiza okuba. Ne woba nga oli mu Kampala naye nga wava Nakaseke, oli Bulaaya naye nga wava Nakaseke, kwegamba wafumbirwa Nakaseke, ngenda kukolayo Honorable Ekivvulu. Naye nga strict oba oli mukowe Nakaseke, oba oli wawasa Nakaseke, oba ozaalibwa Nakaseke, okulidde Nakaseke. Nakaseke ng'ogiyinamu interest. Olinamu akalandira. Olinamu akalandira. Ng'olinamu akalandira.
nakolayo ekivulu nkimanyi mujja kumpagira inshallah. Nze Jamal ow'e Nakaseke, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaala. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi ne dayale. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai. Menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.